Kristo omulungi yeebazibwe. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kwebaza Katonda atuwadde obulamu. Era nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbeebaza olw'emirimu egy'enjawulo Mukama gy'atusobozesezza. Njagala kwebaza Mukama nate olunaku olwaleero kubanga alukoze nga lulungi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Mukama mulungi. Nga tuddamu nti ekiseera kyonna Mukama aba mulungi era z'embeera ze. Mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbeebaza okufolowinga omukutu guno. Mukama abawa omukisa abatufolowinga. Nebaza Katonda ku lwammwe ate abalayikinga abasharinga message. Mukama abawa nnyo omukisa. Mbatumiddeko mwenna aba Mukama afaayo. Tuyitibwa aba Mukama Afaayo International Church. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tuyitibwa aba Mukama Afaayo International Church oba Mukama Afaayo Ministry International. Mukama yebazibwe. Era tuweereza Mukama okumala emyaka kati giweredde ddala 5 nga tuli ku mukutu ogwa WhatsApp gye tubadde tusangibwa awo. Ate kati ne tujja tutandika ate okuggulawo emikutu emirala kw'otulabira olwaleero ng'okuli Facebook, YouTube, Instagram ate awamu ne Twitter. Twebaza Mukama olw'ekisa ekyo. Kale tuwa Katonda ekitiibwa atusobozesezza olw'omulimu guno ogw'obwakabaka bwa Katonda. Era tukkiriza Katonda nti tetugenda kusigala kyekimu. Mukama yebazibwe. Haleluya. Nkwebaza gwe atufolowinga si weewaawo. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzayogera naawe era akweyanjulira amannya gange Kyambadde Faridah. Mukama yebazibwe. Era ndi muweereza mu kanisa eyitibwa Mukama Afaayo International Church era nga nkulembera obuweereza obwo. Haleluya. Abaweereza mwenna mbatumiddeko. Mukama abawa omukisa. Aba Mukama Afaayo Mukama abawe nnyo omukisa olw'okubeerako buli lunaku. Javita, Geoffrey, mbatumiddeko bannange. Mole gye nakulengedde awo. Debbie, Moses, mbatumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Njagala kwebaza Mukama olw'obubaka buno bwe twajja nabwo. Aba Mukama Afaayo twajja n'obubaka obwongera okuzzaamu amaanyi, bongera okulaga wa gye tulaga. Mukama yebazibwe. Era okwongera okwogera ekyo Katonda kyattumye okwogera eri omubiri gwa Kristo nti Katonda ayagala tukomewo gy'ali. Mukama yebazibwe. Era olunaku lw'eggulo twabadde wano nga tuyiga ku kigambo eky'amakubo ag'edda nti omuntu anaalabira emmeme ye okuwummula ateekwa okuddayo kutambulira mu lugendo olulungi. Tosobola kuwummulira mu bintu bino byokka bye tukwatako ebikwatikako ebyensi tebimala muntu kuwummula. Omuntu yenna asobola okuwummula y'oyo azzeeyo n'atambulira makubo gali Mukama g'amusuubira okutambuliramu. Mukama yebazibwe. Seera ddala bwe tugenda mu maaso nga tusoma ebyawandiikibwa ne tuddayo mu kitabo kya Matayo essuula 11 olunyiriri lwa 29. Yesu ng'ayogera n'agamba nti mwetikke ekikoligo kyange. Mulabire ku nze bwe ndi omuteefu omuwombeefu. Ndi muteefu mu mutima era omuwombeefu. N'agamba nammwe mulirabira emmeme zammwe ekiwummulo. Nsuubira nti byonna bye tukola oba oliawo tunoonya okuwummuza emmeme zaffe. So ate ekiyinza okuwummuza omuntu kwe kuddayo okukola ekyo Kristo kyamusuubira okukola. Kale nebaza Katonda olubaka obwo. Era twatandika n'obubaka obwogera ku kukomawo, okudda mu kisa kiri eky'omu buto obwo. Okukaabirira ekisa kiri. Okaabirira Mukama olw'ekisa ky'omu buto obwo. Okaabirira Mukama olw'ekisa ky'okuweereza. Okuweereza kwa ngeri nnyingi. Tusobola okuweereza naye ng'ekisa kyo kiri kye waweererezanga mu luli nga wakivaamu dda ng'okola bibyo. Naye ng'osigadde oweereza. Kati weekebera. Nugamba waawe empeerereza kati. Enjala eri, ennyonta eri nga yadduka. Mukama yebazibwe. Kati ng'okola bukozi. Wasigala okukola obukozi abamu ng'okola luwalo. Abamu ng'olaba we wava akamere. Olina okusigala ng'okola ekyo. Ogasseemu n'obulimba. Naye ng'ate si bwe wali.
kale Kristo bwe lwakutunya n'agamba nti nkujjuukirira mu kisa kiri eky'omubuto bwo. Akujjuukirira wa era wa wooseseetuse. Mukama yeebazibwe. Obubaka bwe bujja babuze kujja weekebere oba neekebere. Mukama yeebazibwe sobole okukola ekyo Kristo kyansuubira okukola. Aleluya. Kale njagala kwebaza Mukama olw'ebigambo ebyo. Katusabe. Tetunatandika kubuulira, mbadde sinatandika naye nga njogera ku ebyo bye tuzze tukoonako ate era bye tulina okutunuulira era nga nsonga nnene nnyo nnyo ku lw'obulamu bwaffe. Bwe tutagifuula ensonga nnene ku lwaffe okuba nti tuddayo wali mu kisa eky'omubuto, nga tuddayo wali Kristo bwe yatulabiranga nga kati tokyaliwo naye ng'anoonya n'agamba komawo. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Kale Mukama atuwe ekisa olw'ebigambo ebyo. Katusabe nga tugendera okuwulira ekigambo kya Katonda nate kyategese gye tuli olunaku olwaleero. Haleluya. Katonda omulungi ow'ekisa, njagala kwebaza n'olwaleero olutuwadde. Mukama nkwebaza otusobozesezza okuŋŋaana oba okuwulira ebigambo bino. Nsaba gwe Katonda nga tukusobozesezza okujja okuwulira. Jangu oyogere eri emitima gyaffe. Omwoyo Omutukuvu maamira endowooza zaffe, amagezi gaffe. Tetusobola wootoli naye tukoowoola ekisa kyo kitwongereyo, kituwanirire, kituyigirize okugasa. Taata, tuli mu nnaku embi naye tunaawona tutya? Tulisomoka tutya nga toli wamu naffe? Kyetuva tukukoowoola. Maamira gye tuli, kola eby'ekisomo y'Omutukuvu mukwano gwange, tuwangule era tusobole okutuuka emitalaweeri nga tuwangudde mu Kristo Yesu Mukama waffe omulokozi waffe. Tuddamu nti amiina. Haleluya. Mukama mulungi. Nayanjudde dda amanya Kyambadde Faridah, ndi mukyala mufumbo. Omwami wange Kyambadde Robert abatumidde ate abaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kale n'olunaku olwaleero katuddeyo ku bubaka bwaffe bwe twabaddeko olunaku lw'eggulo, so nootenga tujja kuba tutunuulira ku kitabo ky'Abeebulaniya essuula ya 2. Tugenda kutunuulira ku ssuula ya Abeebulaniya essuula 2. Aleluya. Tusome okuva ku lunyiriri olusooka mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga tugenda mu maaso n'obubaka obwo obw'okweddamu, obubaka obw'okwetunya noga naye wendi wenteekwa okubeera, obubaka obw'okunoonya amakubo ag'edda, obubaka obw'okkaabirira ekisa kya Katonda okukomawo ebiro nga tebinnayita. Waliwo lw'olyagala okole by'olina okukola nga tekikyasoboka, ng'oli leeti, naye kinyuma nnyo nga tonnabeera leeti. Kyokka neebaza Katonda tetunnabeera leeti. Buli lwaleeta ekigambo tuba tetunnabeera leeti. Olunyiriri lwe tubadde tusoma tugenda kubanga nalwo tuddayo tulutunuulirako, naye nga tugenda kusoma ekitabo ky'Abeebulaniya essuula 2 olunyiriri okuva ku lusooka kutuuka ku lunyiriri wansi awo oba olwokusatu. Mukama yeebazibwe. So olunyiriri olwo olw'16 lwe twasoma mu kitabo kya Yeremiya essuula 6 olunyiriri olw'16 ng'agamba mubuuze amakubo ag'edda, munoonye olugendo olulungi, mutambulire omwo mulabire emmeme zammwe okuwummula. Munoonye abagala emmeme okuwummula, noonya amakubo ag'edda. Kitegeeza amakubo ago gaba wagaseseetukamu dda wagavaamu. Simanyi lwaki buli obubaka Mukama yabumpa okububuulira ekkanisa osobole okugolokoka. Sina nnyo bigambo biwooma, sina nnyo bigambo bigamba nti bannange nze byommanyi ebyo Katonda abikola, amaze okuwummuza emmeme eyo n'ebirala agenda kubikola. Mukama waffe yeebazibwe. So agamba nti munoonye amakubo, munoonye kiri ekyedda. Buli lwe tuleka kiri tuwaba. Kale tutunuulira ekitabo ky'Abeebulaniya essuula 2. Manyi nti okutte Bayibuli yo kirungi nnyo okujja okuyiga ng'okutte Bayibuli yo ate ng'okutte ekitabo kyo, peeni yo, okuwandiika ebyawandiikibwa ebyo. Ate n'ekyo Katonda kyakubikkolidde. Era n'ekyo ky'owulira nti ddala muggwe weetaaga okukuzibwa obujjo, ddeyo okaabirire Mukama ng'ekisa kikyaliwo, ekisa kya Katonda weekiri. Naye bw'alibanga amaze okuggalawo oluggi bw'ati, tewali bakusaasira. Tewali alijja n'agamba nsonyiwa, ekisa kiribula kiweddewo. Mukama yeebazibwe. Kale nga kyaliwo ekiseera eky'ekisa kyo tukikozese bulungi, ate tetukikoleramu kwonoona bwonoonyi ng'abantu b'empulira ensangi zino. Tuli mu ekisa, abeekisa, ab'ekisa
bonga akola buli kyasanze. Mukama yebazibwa yewa ali mu kisa ekisa Katonda yakimukolera dde yamanya alionoona n'amuteerawo ekisa ekyo ekiri mulokola. Mukama yebazibwe nedda tetwongera bwongezi kukola kibi ekisa nekikola kitya nekyeyongera n'ekisa kituyamba kukyuka kutereera bw'obanga aseseetuka n'okomawo bw'obanga alemererwa n'oddayo n'ofuga akamwako abamu tetukyasobola kufuga lulimi. Mukama yebazibwe tokyasobola kufuga busungu. Ebirabo ebya Bwakatonda ebyogerwako mu kitabo kya Bagalatiya 5:22 nga byafa. Mukama yebazibwe okwegendereza obuwombeefu emirembe okusanyuka okugumiikiriza nga tewali. Mukama waffe yebazibwe. So kale twekebeera ne twekuba mutoki ne tuddayo mu kwagala kuli okwasooka. Haleluya, amiina. Kale ekitabo ky'Abebbulaniya Essula ndagambye nti yakubiri. Amiina, amiina. Wow, Abebbulaniya Essula 2 okuva ku linnya olusooka katusomewo. Agamba nti kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa. Kabeesi kasinge tuwaaba ne tubivaako. Mukama yebazibwe. Kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa. Kabe kasinge tuwaba ne tubivaako. Olunyiri olwokubiri nti kuba oba nga ekigambo kyayogerwa bamalayika kyanywera na buli kyonoono n'obutawulira byaweebwa empeera ey'ensonga. Olwokusatu ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkanaawo obwasooka okwogererwa Mukama waffe ne bulyoka butegeerezebwa ddala abaabuwulira. Mukama yebazibwe. Kyekivudde kitugwanira. Kiki bwe tuba tutambula mu lugendo luno ekitugwanidde? Kiki ekitugwanidde? Oba oliawo tukola bingi naye nga si bye bitugwanidde okukola. Naye agambye kyekivudde kitugwanira okulowoozanga ennyo. Kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa. Kabe kasinge bwe tutabirowoozaako tuwaba ne tubivaako. Tuwaba n'owaba n'otaddayo kulowooza ku ebyo bye wawulira ebyalinga ebireeta entisa mu mutima gwo n'ogane kino Kristo takyagala. Naye nenjogera tesaana mu kanisa. Naye bino byendaba si bye nina okulaba. Bannange kyekivudde kitugwanirira ddala okulowoozanga ku bye twawulira nga tetuwaba kubireka, nga tetuwaba kubivaamu. Buli lwe tuwaba ne tuva ku ebyo bye twawulira ebyatunywereza mu Kristo ne tukyuka olw'omulembe ogugenda gukyuka. Mukama yebazibwe. Tukyama ne tubivaamu. Tuteekwa okuddayo ku musingi. Tuteekwa okuddayo wali Kristo waatulabira. Mukama yebazibwe. Kabe kasinge tuwaba ne tubivaako. Kiki kye wavaako? Oba kiki kati kyokola oli kyotaakola nga wakivaako luli tewakikolanga naye nga kati kyafuuka kitundutundu ku bulamu bwo? Kikulidde, kikusensedde. Mukama yebazibwe. Nga mu butuufu wava dda ku bye wawulira ti ekyo kibi nga kati okinywegera. Wava dda ku bye wawulira nga nakyuka dda. Kyekireeta eddoboozi lya Kristo akukoowole. Kyekireeta ekkondeera okuvuga owulirize. Gambe naye ddala kiki? Mukama waffe yebazibwe. Kabe kasinge tuwaba. Kyokera ku kigambo okuwaba. Wandiba obaddemu ku kibayita okuwaba kwe kuba ng'obadde otambula ng'otambula bulungi naye n'owaba n'ova ku ndagiriro gy'obadde oliko n'okwata awalala gy'ogenda okugwira mu kinnya. Kati buli lwe tuleka bye twawulira, buli lwe tuleka bye tumanyi, buli lwe tuleka kye tumanyi nti kibi, Mukama yebazibwe, ne tumanya nti kibi naye ne wabaawo n'ova ku ekyo kye wamanya nti kino kibi n'otandika okugoberera okwegomba kw'omutima gwo.
n'otandika okugoberera gwe byolowooza nti byetuufu mu ndaayo. Abantu bangi bagunjizaawo ebintu bafuna n'ebyawandiikibwa ebibawagira. Olwokuba tuli mu nnaku za luvannyuma kwegendereza. Ennaku embi Kristo aba azoogerako oba yali Timoseewo yali Pawulo ng'azoogerako mu Timoseewo nti temwerabira nnaku ez'oluvannyuma zijja, nnaku enzibu, nnaku ezireetera abantu okuba nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda. Ennaku ezino ze tulimu zireetera abantu okuba nga balina ekifaananyi ekitya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge. Mukama yeebazibwe. Ennaku zino nga omuntu yawaba kyekikwata okuba n'ekifaananyi nga kyo kirina ekitya Katonda naye nga tokolagana na byayagala. Mukama yeebazibwe. Kuwaba n'osigaza erinnya, n'oba n'erinnya nga kiruma, nga kirirabika bulala, ng'erinnya olina lyakuba mulamu naye ng'oli mufu. Eri mu kitabo eky'obulamu nga teririyo kubanga oli mu ky'abafu abakusalirwa omusango. Si ke kaseera. Bayibuli egamba mudduke. Yali Yokaana ng'ayogera na be yali abatiza. N'agamba mudduke obusungu obugenda okujja. Oba yayogera ku Bafalisaayo nti ani abalabudde mu abaana ab'emisota, ani abalabudde okudduka obusungu obugenda okujja. Kitegeeza kye tukola kino tulina kye tudduka okuddayo mu kwagala kuli okwasooka. Tulina kye tusuubira ekijja singa kitusanga eyo. Nakumbi Katonda nga tannakola kintu asooka kufuuwa kondeeri, asooka kwogera, asooka kulabula. Olaba ne mu nnaku za Luti ng'asaanyaawo ekibuga Sodoma ne Gomora. Bw'ayituma bamalayika ne bayingira ekibuga, Luti abalengerera eri ng'atudde ku mulyango. Bayibuli egamba n'adduka n'abaaniriza n'abagamba muyingire ewange musule ewange. Ne bayingira ne basula ewuwe, ne basula mu nnyumba ye. Naye ekiro abasajja bali we bajja okubatabukira, Bayibuli egamba ne babazibya amaaso. Olwo nno ne babuulira Luti nti ekituleese wano, bw'oba osomye Olubereberye 19, ekituleese wano ffe tuzze kuzikiriza. Kubanga Katonda awulidde ekibuga kino obubi bwakyabulabi, era tuzze tuzikirize ekibuga. Ne bamugamba naye olinayo ku bantu b'oyinza okulabula, olinayo ku bakoddomi bo, olinayo ku mikwano, ogenda obalabule. Bayibuli egamba Luti n'agamba mbalina. Katonda ayagala nnyo okulabula, era nga tannazikiriza atandika nakwogera, era nga akabi tekannayita asooka kulabula. Buli lw'owulira ekkondeere weekebera wekka. Okulabula kuba si kusala musango naye kuba kwenenya, kuba kukyuka. Mukama yeebazibwe. Akabi nga tekannatuuka. Kati Luti afuluma agenda mu kibuga atandika okulabula. N'alabula bakoddomi be abawasa bawala be. Mukama yeebazibwe. Ti abange waliwo akabi akajja. Mukama yeebazibwe. Waliwo akabi akajja. Bayibuli egamba ne bamutunuulira bamulaba ng'asaaga. Bw'otuuka ku lunyiro lwe 14, 19 ndowooza 14 oba 12 awo, bamulaba ng'asaaga. Waliwo ebigambo Kristo byatutumira ne tulaba nti wa Mukama yeebazibwe. Naye akabi kajja. Akabi kano okusanga okola ki? Olunaku olubi lujja. Mukama yeebazibwe. Kyekivudde kitugwanira okulowooza ennyo ku ebyo bye twawulira. Kabe kasinge tuwaba, kabe kasinge tubireka. Era bw'osoma Olwokusatu n'agamba ffe tuliwona tutya, kubanga buli kigambo ekyayogerwa kyakunywera, buli kigambo kyakuweerwa empeera yakyo. Bw'ayogera naga nti nzija n'empeera okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe gwali, nzija. Kristo ajja. Twerabidde abamu waliwo bye tulese okukola tuwabye okubireka, naye akuzuukusa owulire. Ali mu kuzuukusa kanisa olw'ebiro ebiweddeyo, olw'ebiro ebiyimpawadde n'okusinga wali we twakola ki, we twakkiririza. Mukama yeebazibwe. Agamba kyekivudde kitugwanira, kyekitugwanira mu biro ebifaanana bwe biti. Omulembe nga gutambula bwe guti, ensi ng'eyuuga mu ngeri efaanana bw'etyo. Kyekitugwanidde kulowooza ku bye twawulira, kulowooza ku bitina okutunyweza, ku bye wawulira n'olokoka n'ogamba obwenzi
nkitadde nga kati wabyerabira dda oyenda okuvuma nkitadde wabyerabira dda akamwako kafulumya buli kye kasanze ng'oweereza Kristo n'entiisa eyo yaddawa oweerezanga Kristo ng'oyagala kumanya kyayogera ng'owulira oyagala kutuula ku bigere bya Mukama waffe Yesu ng'owulira kati nedda ne woba towa bituddeko ekyokwogera okirina entiisa yaddawa tolaba nti waliwo kye twavaako buli lwe tubaako kye tulese tuba tugulidde omulabe waffe oluggi Mukama yeebazibwe kyavuddaga kivudde kitugwanira olw'ensonga buli kigambo kyonna ekyayogerwa na buli kyonoono n'obutawulirwa byaweebwa empeera ey'ensonga buli kyonoono kiriko empeera yaakyo buli butawulira bwonna bujeemu bweyongedde ensangi zino wakati mu kaseera nga obujeemu butambula bayibuli bweyogerako nti olw'okuba buliyinga abantu obungi obujeemu buliyinga abantu okwagala kw'abangi kuliwola bangi bagenda kukyamanga bukyami kyova ati kitugwanidde okulowooza ku ebyo bye twawulira bwe tuba tetukyami bwe tuba tetuwa bizibu bwe tuba tetukola ebitasaana tuteekawo eŋŋombo tuteekawo ebintuntu kola omuntu akola kyakoze ate nga yeewolereza byawandiikibwa Mukama yeebazibwe amule tubinyoola naye Mukama atuwa ekisa erinnya lya Mukama lyebazibwe era ekisa weekiri ensonga yakyagamba nkujjuukirira mu kisa kiri eky'omu buto obwo kati nga kyayogera nti komawo biri bye wakolanga oba wabireka ate kati ke kaseera ogolokoke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkana awo tuliwona tutya bwe tuba tulese bye twawulira ekisa kitubeere ekisa kitumale ng'ekkanisa Mukama yeebazibwe ekisa kitugolokose ekisa kikugolokose woonafuyidde wagwereddemu amaanyi omukono gwe weeguli era abeera akuyita nsanyukira Yesu kubanga ebigambo byatuleetera byakutuzza amaanyi byakutukomyawo si tuli mu nnaku za kusala musango ne bwakutumira ekigambo tekizze lwakusala musango naye lwakwezza bujja kwezza amaanyi okomyewo enkolaganayo ne Katonda. Mukama yeebazibwe twogera ku kwezza obujja mu Katonda twogera ku kuddayo ku kwagala okwasooka twogera kunoonya amakubo gali ag'edda twogera ku kufunira emmeme zaffe ekiwummulo. Mukama yeebazibwe kiri munda mu Yesu kiri munda okwawula eby'omuwendo. Mukama yeebazibwe okwawula eby'omuwendo nga biva mu bitagassa okwawula eby'omuwendo nga biva mu bitagassa erinnya lya Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza Katonda olw'ekigambo kino sijja kusukka wano ninjagala tusabeko ffenna n'olunaku olw'enkya katukkirize netiwaaka etusobozese ng'olwaliro bwe kibadde. Mukama yeebazibwe era tujja kubanga ate tweyongerayo n'obubaka buno olw'ekisa kya Katonda. Katonda omulungi njagala kwebaza olunaku olwaleero otuwadde omukisa okubaako kye tuwulira buli lwe tuwulira tuba tufunye omukisa munene. Weebale taata era y'ensonga lwaki tukyaliwo olwaleero olw'okuwulira ebinaatugasa era ebinaatusimulula ebinaatwongera olw'olugendo lwe tutambula. Sabira omukazi oyo ekisa ekyokuwangula ebyo ebibadde bimuwangula. Sabira omusajja oyo Mukama sisinkana obulamu bwe sisinkana obulamu bwe obw'omwoyo taata sisinkana obulamu bwe muyamba okuwona kabaka w'abakabaka ekyo ekibadde kimulidde ekyo ekibadde kyatwala endowooza ze ekyo ekibadde kyatwala amagezi ge taata muwe ekisa ekikiwangula kaseera kakukowoola kisaakyo n'amaanyi ago agakujja mu ntaana taata gatuwanguze tukulembere tuwangule byonna tuwangule olw'omusaayi gwo era olw'omusaayi gwa Yesu tuwangula olw'ekisa kyo Mukama otuwanguza otukulembera ng'omuliro ogwokya tusobole okuyitawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukono gwo gubeere naffe Katonda wange olw'olugendo lwe tutambula n'olw'ebigambo bye tuwulira bituleetera okudda obujja bituleetera okusumululwa tuleme okwematiza tuleme okubeera n'amalala tuleme okugamba nti
olugero nedda ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti ne bali ne boogera ti tetutambulira omwo tetuwuliriza ebyo mbu ne mbatumira buli ku makya ne mbaweereza abanayogera nammwe bulijjo nga bafuwa ekkondeere naye ne mugamba tetubiwulire. Mukama tusaasire, tuwa amatu agawulira, tuwa amaaso agalaba, tuwa okumanya n'okutegeera, tuleme okugoberera obunnanfuusi, tuleme okugoberera obulimba, tuleme okugoberera taata buli ekize mu maaso gaffe. Tuwe ekisa mukwano gwaffe okwawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa. Omukisa abakazi n'abasajja bano Mukama yongera okutunyweza, tugolokose mu kisa kyo, tuwa amaanyi, tuwe ekisa kyo Katonda wange, tutambule ng'ekigambo kyo bwe kiri, tutambule ng'eddoboozi lyo eriba lyogedde gye tuli, kubanga gwe eddoboozi erisobola okutukyusa n'okutuzza obujja. Tuyambe Katonda olw'okuwulira ebyogeddwa gye tuli ne tubigoberera. Tuyambe ssebo, tuyige n'okwawula ekigambo kyo taata, tuyiga okwawula eby'omuwendo, tuyiga okwawula nga tujja eby'omuwendo mu ebyo ebitagasa. Weebala Omwoyo Omutukuvu kubanga oli mu masekkati gaffe. Erinnya lyo liweebwa ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Weebala ekitiibwa ky'amawanga, gulumizibwa Katonda wa Yakobo, sinzibwa gwe Katonda abeera omulamu emirembe gyonna. Essanyu ery'obulokozi lekalike, waliyo yawulira obukalu nga n'essanyu ery'Omwoyo Omutukuvu lyadduka. Ekisanga awulira kiri wala, nga ne bw'asaba kuba kisenge, nga ne bw'abanga wanika emikono awulira obukalu. Nkusabidde ekisa, Mukama akuwanirire, ekisa kya Katonda kikomewo, omusaayi gwa Yesu gukwetoolole. Tokyasobola na kusaba, ne bw'obanga asaba owulira tosobola, osabira mu magezi go, naye ku bw'Omwoyo Omutukuvu nsabye akubeere. Bayibuli egaa tetumanyi kusaba nga wekitugwanira, naye Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo wa Mukama nsabye ake anaakuwanirira. Oyo yatuwanirira, oyo yatusaako ekisa, oyo yanyweza emikono gyaffe, oyo yanyweza amavivi gaffe. Weewaawo Mukama, omusajja oyo akwetaaga, n'omukazi oyo yeetaaga gwe. Ekkanisa ng'eneegolokoka, Mukama toyaayaana nga tunaagolokoka. Tuwe ekisa ky'oyogerako taata, ekisa ekyo kubanga ye gwe mugagga ow'ekisa. Katonda atenderezezesa okwagala kwe n'ekisa kye, ebyo bye yatulaga. Taata, olw'okwagala okwo tugolokoka, olw'okwagala okwo twambala amaanyi, olw'okwagala okwo tuweebwa ekisa ekyokweyongerayo. Weebale Yesu kubanga oli wakati mu ffe. Weebale atulwanira entalo. Weebale taata, yongera okunyweza emikono eminafu, yongera okunyweza amavivi agajugumira, yongera okunyweza oyo abadde aweddemu amaanyi, oyo abadde awaluddwa okwegomba kw'omutima gwe. Ekisa kinaamuwalula n'akomezebwawo nate. Awo woomwetaaga, awo woomwagala abeere mu linnya lya Yesu. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekitiibwa n'ettendo tubizza gy'oli mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Ffenna ne tuddamu nti amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo ate era bankuumire mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina. Ekiro ekirungi.